bulungi atuwuliriza ku 103 tonyeza Osat Radio 4 ensonsoze ne 10 katonyeza musanvu Radio 7 era kalyabe jikuru bomukama kabalega kwosa ne 10 mubiri katonyeza musanvu Radio 7 Masaka ekiro ky'abalimbi ekimukulike olunaku olwajjo ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa musanvu mwaka 2025 Adam Kungu gegange tuyingiddewo mu program one on one mu kizungirizi ne Honorable Mubarak Munyagwa mugati gwa bata wali yakededda. He has been able to brave the morning rains nasobola okubeera atuuka wano tubeere nga tugamba ebigambo. A lot is happening in the country. Tugenda kubeera nga tubikuba mu torch tubitereza tubisosotola ago kyolina okukola kyokka kutula butuuzi ku radio yo nobeera nga olinda n'okuba akasimu abantu bategeeze mu bitundu by'eggwanga byonna ebyenjawulo that Adam Kungu ne Honorable Muhammad ne Haj yes Honorable Mubarak Munyagwa mugati gwa bata yatudde dda batandise ku radio ki radio yo muntu wa bulijjo eno ennene mu zonna Radio 4 za maziga na kusanyuka omu tusooka okusasira family yaba mukuba kyeyo eyentebe omwami n'omukyala gwe batemudde mu ntemule eki yewunyisize nnyo nga ey'obukambwe bakava ne kapate kapata akabaddeko ab'enganda bokka wakawa baddewo ate abatemu tebamenye wantu wonna pate shigambibwa nti weyawedde mu kiro ekyo abantu lwe batemuddwa mu this time tusaba police baleme kurashinga banoonyereze bulungi omwami David Magala David Bagala Mutaga yes ne Deborah Naizua Kisada Mutaga kitalo nnyo bambi yes police tusaba this time round temurashinga munoonyereze bulungi kubanga teri kya twatiddwako n'ekimu ekisooka ababadde kapata ako bonna basoke bandibadde basooka ne bafunibwa bonna ab'enganda abo bonna oli kaaba akaaba nnyo kaabe nga yasinga okukaaba sooka akola statement bufumise biso naye nga oluusi ekireeta obuzibu abantu babeera ebweru eyo ne beesiga ennyo abaana b'abamama baabwe abaana bakine sente nnyingi ekyo nakyo poliisi temukibuusa amaaso omuntu abeera ebweru abasigadde abaana abamu baba balowooza nti talidda oluusi ne bagula nze kyali kintuuseeko n'abagula ebintu ng'oli abiteeka mu mannya ge agenda okwekanga ng'oli wano awulira takyategeera ne baba nga wakomye nti nawumudde nazze kubeerera ddala wano kalijukira kupata woogirira ekyapa kyange kiyite wakimpa kino nga tewakimpa poliisi oli ne wana akaaba amaziga genkana ki musooka akole statement buli abadde awo Okay, kali ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Njagala katono nnyo okubajjukiza mmwe abatuuliza ku Radio 4 ne Radio 7 nti buli lunaku lwakubiri tujja kubanga twegattibwako Honorable Muhammad Nsereko omubaka wa Parliament wa Kampala Central ate nga President wa Ecological Party of Uganda jogwa wadde muliro mwamuulidde buterevu nnyo ku radio eno n'olwekyo buli lunaku lwakubiri sawa 3 mpaka sawa 5 ku makya ateeka Honorable Muhammad Nsereko but wetwawadde wano jayina numbers yabawadde mwabagala okufuka bamemba b'ekibiina abagala obawuliriza ideas nga mwagala kuyimirira naye gwayagala gyosinzira yonna okwegatta ku kibiina n'ebirala information yonna ekwata ku kibiina kino numbers yabawadde yantegeeza nti yakozeemu ku nsobi kakati funawo owandiike ennamba entuufu zezino zengenda okukusomera osobola omukubira oba kubira at any time nimwogerezeganya ku nteekateeka z'ekibiina ekyo ekya Ecological Party of Uganda. Nyiga kati ku simu yo oba wowandiika 078 13 16 17 ngambye 078 13 16 17 oba 0702 13
16 17 ngambi 0702 13 16 17 oberenga okwatagana ne Honorable Muhammad Nsereko. Radio 4 Ensunsuzi 13 Fama. Well, ndine Honorable Mubarak Munyagwa Mugatigwa but haji njagala tutandikire buterevu ko nsonga ya Honorable Nsereko yabadde wano jo nalangirira nga bwagenda okwesimba ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Yes. And his new party, Ecological Party of Uganda. And first of all, I don't know what you think about this, especially nga nawe wavanuga nti ogenda kulangirira ekibiina kyotannaba kulangirira. Kakati ekisooka njagala okutegeeza abatuuliriza nti tugende kusema mateeka enyinga ya 29 buli muna Uganda ine dembo kubeera mu kibiina kyonna kyayagala kyawulira kyeyegazanyizaamu kyekisookera ddala. Point number 2, kanzire ku politics nvudde kusema mateeka abalu natandise kino tugenda kunafuwa. No, teri agenda kunafuwa. Ekijja okutunafuya mu bibiina bino ebiwerako bye tutandise nga tulumbaganye mweyuziza tukonta clashing. Nesinga tukanya ne tukanya ku nkola gye tujja okukola ate tujja kuvaamu nga tuli b'amaanyi. Kubanga ssemateeka wanaga omuntu okuwangula wa president alina ofuna ebitundu 5 mu 50 no ebitundu 5 n'akalulu aka ku 10. Meaning nti buli omu bw'akwata waawulira waasobola musobola okumaliriza nga president Museveni waye tumulibulize ebitundu 5 n'ekitundu ki n'akalulu kamu. Bwe tumubuza ebitundu ebyo 5 50+1% ne tubimubuza kitegeeza ki? Tuba tufuna kibayita rerun. Bwe tufuna rerun mudente mudda mwenna awo mukanya tudde mabega wani oba point ogitegeera bulungi. Yes, so tewali contradiction. Gwenyweza ababo go wanupu nonda nupu wawulyanga Honorable Kyagulanyi gokkirizamu mutikinge gwa PFF banaleta candidate kuba gokkiririzamu mutikinge owa Honorable Nsereko nga gokkiriza mutikinge owa Honorable Mpuuga mutikinge awo nawo tewaliwo basi. Okay. Naba nabakkiririza mu Honorable Munyagwa tikinga olusinia. Ogenda kujja na olusinia nga kaboneroko. Yesebo. Kibiina kyo bakiyita batya? Kibiina kyali kitibwa Uganda Economic Party naye twakyusa erinnya kati bakiyita the Common Man's Party. Kyali kitya? Uganda Economic Party. Kati? The Common Man's Party. The Common Man's Party. Yes. Mulaunchinga. Ekibiina ky'omuntu wa bulijjo tulayira lwakubiri. Twali tulayira wiiki eno baganda afabo Katonga ne bateekawo omukolo. Kati mu spirit ya guli obutakoonagana buli bwenkugambye. Abagole nabo yino baleka benjoyinge. Oh. Yes. So ngozene Common Man's Party. Yes, nze party president. Ani deputy o. Lwaki details nda tozifunira wali kaso tegedde omutwe. Ali mwogezi w'ekibiina. Ojja bifunira ali obwagala. Ngwagala nkubire National Council tule. Ani secretary general w'ekibiina. Wali ava Busoga. Yes, secretary general w'ekibiina. Common Man's Party. Yes sebo. Akabonero lusinia. Very clear. Uganda tujagala ku lusinia. Ngabula bwe tulya pira ofa abasiramu. Biri byembali musavinga omanyi bino muyita self service muyite ensavinga y'ekiguli. Teka ko buffet. Ne mugamba abewano abava embalala musooke. Abejindi muddeko. Bana bwe twate tukuyisa tojja obijukira ebyo. President Museveni wadagabanya keki y'eggwanga lino. Kati mumuze na lusinia. Buli omu atuula omutandika kumu jukira lusinia baloleta mwena mutuddawo. Ne balatuuza mu makkati. Nakwata ate buli omu ali mu maaso ge. So ye Uganda. Ye Uganda bwe twagala emirimu giteekebwe ku lusinia. Akaboneka mu lusinia. Lusinia. Resources z'eggwanga zibeere ku lusinia. Kye tulina okwetegereza neighbor butakyusa lusinia. Neighbor bw'akyusaamu lusinia mukube enkokole. Ewe batawali bifi bya nnyama ali ebiriyo.
Lusinia kibiina kya Lusinia Uganda tujaga ku Lusinia resources zona zigenda ku Lusinia tukoye buffet olwa pilao tukoye self service eri ya cafeteria budget yo lining up ntibane msimbo olunyiriri tugenda okutuuka nga fa bitundu ebirala ebifi binyame byenkoko biweddeko n'ebinnyanja tusanga wontula binyebwa. Yes, Joe iPod. Yes, sir. You're today, State House, NUP telabise yoka. Twine bina mukaga mu Parliament, but kusinzira ku nsonde ziva mu State House bagamba only NUP did not participate. No, what is going to be in the subira chenjagala bana Uganda bategeere. Spirit iPod mu yatandikira twetaaga empuliziganya ebina by'obufuzi ebyenjawulo. Nti ebina ebyo ebyenjawulo byonna biwuliziganyenga okwewala obusambattuko n'obutabanguko. However, NRM ensobi gyeri mu kukola eriemu kufuula iPod ate mbu lukiiko lwayo bano baba tebaga gwe ebiina by'opposition emu bwe batebyaga kujja mu State House lwaki temufuna neutral ground etali State House. iPod nesigala ng'etuula nga weeri. Bati baga kujja mu State House mufune neutral ground. Ne iPod NRM ensobi gyekola buli kintu ekijja mu mutima omulungi yekyusa neyagala kifuuke kyayo. Yes. Wanga yoli ajagama siri comfortable kujjaawo. Muleka atuule wayagala. Mulonde common, common ground. Neutral ground. Nti omulamwa guli guleme kufa. Neze bulwemba nga ndowooza nkuvuganya. Ate nondeeta mu makaago. Obunti obodde. Yeah, but waliwo etteeka eppya president yassako omukono emabega kaawo eryatebwa omukyala Faith Nakut eryogera ku kukwata iPod okugifuula organ eya National Consultative Forum. Now as we speak mu tteeka ery'eppya mulimu n'akagamba nti okufuna ensembe ziri ebibiina by'obufuzi zibadde zibifuna tekijja kwetagisa kubeera n'ababaka ba parliament bokka oba okubeera memba wa iPod but also olina okubeera nga participating mu activities za iPod. Abamu ku mmwe gye mutagenda NUP ya zero gendayo mu activities, FDC eri eyabasemuju ya zero gendayo kakati twaline mu FDC nga nkyalimu ne tugate tujja kuddamu iPod but ngambye nekireeta byonna tetugaana obefuse organ ya National Consultative Forum no worries naye can you so gikolya secretariat. But can't you engage? Can't you discuss? No, ati kunyonyola. Nti ba omuntu wabeera fears nga abantu amuze balina. You first address those fears. So cause addressing. Abantu abo baterewo common or neutral place. Bakola secretariat. Secretariat. Oyinza okugamba iPod enebeeranga ne offices zayo wansi wakakiko k'ebyokulonda. Nga buli kibiina kirinawo desk. Nga buli party president alina byayagala okwebuuza just walks in mu kakiko k'ebyokulonda n'abaako byetegereza. In that abantu baleme kubaamu that kuwulira nti sibamativu. President Museveni yandese iPod nebeera independent from the NRM as a party. NRM naye nebeera nga member nga bola UN etuula New York. General Assembly za UN zituula New York. No chimanyi ne Iran waliwo addressing president wa Iran waliwo omukisa addressing a General Assembly ya UN mu New York. Okay. Yes. Ochimanyi nti ne Russia ina ambassador ku UN. You understand? Ne North Korea ochimanyi ina ambassador ku UN. Yes. Meaning nti eriwo eribanga ekibiina ekibagatta kireke kibeere neutral. NRM yensobi gyeri mukola. Yeah, but you're likely to lose money. Mwabateta mu nteekateeka. Nze sente zonzo mu kubatazaagala. Nze zonoonya opposition. Olwaleero okugujubana kwolaba mu opposition n'obukambwe. Sente ezo. Kungu ebiina by'opposition ebisinga ebimu bivudde ne ku struggle ennene. Awoza singa nfunayo abaka banga 3. Tukunganye. Nze sente njaga zive nawo. Chogaba President Museveni
okuwamba obuyinza wano nga babujja ko botoboto yabawangayo sente mmeka ya sente mmeka yabawangayo so kungu sente zino okuvaawo yes because ekichamu kibe kichamu President Museveni ogamba nti okekituufu muli muwaso wa iPod muli under the National Consultative Forum muli under what naye nga ideally tuli under NRM ekyo kichamu abase ate ebibiina the entire principle of multi-party dispensation abagita okay yes ne independence yebiina ebibinjawulo kwa buli kibiina kina ideology yakyo golaki tujewo there I think into President Museveni must should rectify that wabeho secretariat ya iPod yeah but waliwo agambo wano honorable commission waliwo political parties desk. There is a political parties desk in the electoral commission, but also presidency is rotational. Presidency iPod yes then do sinkana mu State House office ya president ali mbuyinza si office na ya chairman actually nebo yandwa office ya chairman we NRM tetusobola kuba nti wadde gwe chairman aliko kati ne tuga tusinkana wa Adija na myalo ekyo tekikola that is outrageous. Okay well yes. Haji oli botere ku radio 4 obadoga nti presidency eri rotational. Maybe you need to say more about that, but also the other question, honorable. Already waliwo National Consultative Forum ebibina bino byonna jebiri ne NUP enyini ebadde tula. My question is therefore bichi ebirina okwogerwa ennyo nnyo mu iPod ebitasobola kuba discussed mu National Consultative Forum ngabo gubadde ngojeko lineteke kyayogedde Haji Munyagwa kyayogedde kituufu ekyo gamba nti sente zezire sente abula mu nsonga eno. One, nze nange nzikanya ne Haji Munyagwa nti sente ezo zigibwewo bwe zinagibwawo ne bonaategeka okutuula mu kisaawe ky'oti Kampala bajja kujja naye sente zezire kamu nti ne bwe baba tebasinkanye bakkaanya ku formula y'engabana kubanga it is within selfish interests. Are all taxpayers in Uganda nti bagamba nti bonna ba belonging to those parties kitegeza n'omusolo gwa Munyagwa ata belonging to DP ugende mu DP. Therefore nze kyenzikanya ku ekyo ne Haji Munyagwa kwe ganti that money kikemo kinene nnyo. It is meant to facilitate dominance kubanga NRM yesinga numerical strength kitegeza in 5 years enyuka ne billioni 10 nga mu mwendo oba 10 okuzibongera okubateekesa akakazito. Kakati nze nange kyenzikanya nakyo nti omuwa omusolo tateekwa kwatibwa sente ze ziteekebwe mu nzirukanya y'ebibiina nti nze sasulire Todongo watuula nga secretary general w'NRM. NRM bw'eba erina bammemba bayo basasule, DP bw'eba erina basasulire ekikolwa kyayo, NUP bw'eba erina nakyo kikolebwe. Wabula ekirala kyembadde njagala okugamba nti political parties desk yo gyeri era it's meant to facilitate ebintu bya political parties including liaison, registration, facilitation of workshops ne mu National Consultative Forum batulamu era I think NUP kati oba yeeyina obwasi secretary oba vice president NRM information honorable under the law NRM holding a chair National Consultative actually Forum. Honorable Chiwanda is chairman amyuka yekatana wanjisebo nti Honorable Chiwanda ye sentebe amumyuka ye mugana wange Katana owa NUP. netwaka ye kutuka Honorable mbadde nkuwaka information simanyi oba mpulira bulungi. yes mami reception okay kale nkufiridwa Honorable Nsereko but mbadde nkuga nti National Consultative Forum kituufu as you've said sentebe ye Honorable Chiwanda wa NRM then amyukibwa mugana wange Benjamin Katana
okuva mu kibiina kya National Unity Platform. Nayo yonsobi bwe mumala okugamba wala mu UN seats rotatinga kebe Security Council adiriko permanent members waliwo notuuka waliwo Cameroon yabadde sharinga Security Council ya UN. Cameroon. Yes. Bogamba nti tuli mu ntabiro yaffe y'ebibiina by'obufuzi numerical strengths eba tekyakola. Muba ba equals. Exactly. Waliwo Sam Kuteso yali President General wa UN General Assembly. Werabid. Yali Honorable Sam Kuteso. Yali. Choka Uganda esinga America amaanyi nakyo mu UN naki. Eyo nayo nsobi ogamba nti ONRM yana sharing anga wanupu amyuke ku National Consultative Forum. Tuyina wetutuuka tuyina kubanga twenkanankana. You get the point. Entula yuwagira byo. Ati kunyonyola you can't. Kwa kati president wamulabye he's a president. Wamusanga mu State House abera president. Nebweru abera president. Ne mu State House makagi. Ofisi ye makagi byonna. Kakati gotuuse mumuze ya tudeno eri abawabiragiro. Tekiba kyabwenkanya. You get the point. Ewano mba muze kufuna instructions okuva gyali. Nenga tusubira kwandibadde kubaganya biki? Birowooza. Meaning inti yandibadde iPod ina secretariat ngalo nakulira secretariat eyo egwandisize eri ngabula UN secretary general singa bagamba nti America president wa America yababa akulira UN goza abantu bandigenze abatakwaga na America bandigenze ngayo. Okay. Ate kino ky'okulimitinga funding ku participation y'ebibiina mu activities. Si kyabwenkanya bogamba nti sente zinagabanibwa ng'ebibiina nga bibiri mu parliament si kyabwenkanya. Jeno Mugisha muntu akalwa kawedde yayisamu abantu mu local government. Tyatwala mbaka nogu mu parliament. Gwe kyogamba ababwagizi ba anti bote basizinga kwa na Uganda okwata batembaka mu parliament? No. Sente kuzigabanyiza ku numerical strengths mu parliament si kyabwenkanya. Kubanga nze nyinza kwa strute mbaka mu parliament. Nenga nange mpo omusolo ba members bange bo omusolo members b'ekibiina kyange. Kakati ogamba nti omusolo gwange gwempa ugabanyizibwe kubali ebina biri byokka ebiri mu parliament. Muteka lino president yasako omukono mwezi gwa June. Kakati tekigenda kukomanga bukomi mu kubeera n'abaka mu parliament. Aha. Ne wobo inabaka mu parliament nenga tojja mu ntuula. Nina ne wane ebbaluwa jinjagala okusomera. Nga tojja mu ntuula ne other activities za iPod. Nga bwe kiri kati nti FDC yamwe mu mwali. Ne NUP kati abatalabika mu nteekateeka zino. Sente bazifubwe mu ngombe. Ekyo nze kiwagira. Ekyo nobo tatawana kunsomera baluwa. Ekyo nkimanyi ate nkiwagira. Nze ebina bya opposition bino njagala sente zibiveeko. Abantu badde ku struggle nene bave mu buntu obutono. Olwaleero owuli abantu bagamba okwegatta. Nekyagala okulemesa okwegatta ekyo nkikubuli sente ezo. Unjagala zijutandikire ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 tujja ayawereza message teku 075 mukaga 0 rebonsire kutwa mufiridwa luli naye katuje tukwate ku nsonga endala nenga ni wano ekiwandiko gye bandenga baluwa yawandikibwa Minister wa Justice and Constitutional Affairs Honorable Norbert Mao yajiwandikanga July 2 ngajiwandikira Ssentebe wa Kikiiko by'okulonda Justice Simon Byabakama eriko omuntu okugamba nti guidance on the disbursement of funds to political parties represented in Parliament pursuant to the Political Parties and Organizations Act Political Parties and Organizations Amendment Act. Nagamba on the 15th of June 2025 the President of Uganda assented to the Political Parties and Organizations Amendment Act. This act restricts government funding to only political parties that are members of IPOD, which is now a formal organ of parties with representation in Parliament. Specifically, the new law states that, now quoting, notwithstanding subsection 1, government shall only provide funds or other public resources to a political party or organization referred to in subsection 1 if the political party or organization is a member of IPOD and participates, not that, and participates in the activities of IPOD. Okay? In the circumstances, I request you not
to disburse any funds to political parties until you hear from me. I undertake this to conclude the necessary consultations of the statutory instruments envisaged by the new law within 3 weeks. Yanjulide Barua, of course, participation, of course, chitufu, na mwe government na mtukiriza biche mwino kola. Not government. NRM na yebere nenkanya. Abantu mbatere on to ground, webezigazanyiza mu iPod. Mulioke mbanenye for participating. Nzinyizo kuba sagala, nze katubote ko licho ku kibina cha nupu sigenda. Kati ngamba nti ate wakoze ensobirwa kitwagenze kunu. Nensi senkanete yabadde ku kitebe kya NRM. Yabadde makaga bukulembeze bwa State House nze kungwe choga nti buli omunze buli makaga muntu nga yingira. State House makaga mwami Museveni. Exactly, ga president Mustamwita. Abaga president wa Uganda. Sagala nawo gwe mukatego kana abamwita mwami Museveni. He is the president. Kino kyangamba. Amakaga mwami Museveni oba makaga president wa Uganda. Nkubulidde. Muna Uganda wakugamba nti faute twagala umuleke bateri ose common baleke you see kunguka nkunyonyole nze nyina bana byafuzi bemanyi besi jari agala basinkana nga tuli ku bintu bya kwegatta namugamba bakasanga tetujja ngo ne opposition naga we bakasanga ati tetujja ne besi jya kimanyi bwe mu Africana nenga abamutu basitukira ntoka kati mwagala wabasebo Africana musaliwo watch the game. Politics is very binzo kubera construed in a manner that will disadvantage omukwa batendants. So politics is binyo fetwali ne besi joyonga olwa abantu nga ikasanga ati wabesi tebajjayo. Ngate bagala. All right. Yes. You see ekimu ku bintu nze byenkoye nga Adam Kungu atayina obuvunanyizibwa okuyambako bannayuganda nga munnamawulire okukola decisions entuufu oba okusalawo okutuufu byebintu by'abantu abaagala okuvangayo nga baagala obukulembeze ng'abalonzi tebawereddwa mukisa kubategeera be baani n'amagezi gaabwe genkana ki n'ebirowoozo byabwe bitandikirawo era bikomawa amawanga getulabye ebweru baba ne kyebayita debate okubaganya ebirowoozo Munyagwa ayagala ba president katika nkisembezo wano mu Uganda so far abamu kumwe abavuddeyo okulaga interest ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga for example okay oyina wano we need to have debates no worries and I'm imagining singa because fenga radio for tuli ready tuli BTF ganti buli ayagala obukulembeze bw'eggwanga oba ebifo ebirala bajje batuule wano buli omu ayogere ebirowoozo bye libanansi tegolo nsigire ekifaananyi as someone abadde mu byobufuzi nina wano mwami Museveni okay nina wano honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nina wano Haji Muhammad Nsereko nina wano honorable Mubaraka Munyagwa n'abalala olengera ki no you see what do you see in that nsigire ekifaananyi kikyolowooza ki ekisobola okubeera awo no of course twatugenda kutematema ensonga z'eggwanga. Of course, yeah. No worries. Of course, Oshitiwa President Museveni kufa abako n'enkizo ntono kubanga naebya mu kubeera president emyaka nabya awulidde bingi. Naye naffe tetuli bajega. Naye nanze nsaba Oshitiwa President ekyakikirize nga bwe yakikola ku Ssemujju Nganda nga bwe yakikola kwani twatulating issues eri eggwanga lino regional politics, national politics, how is it called? International geopolitics. So chirungi nnyo kyandibadde ne bwekityo in that abantu bana batunula they make informed decisions. Are you yourselves informed? I'm not saying you as a person, but I'm saying you mwenna mu kikapu bensomye oyina wano honorable Nsereko oyina wano maybe General Muntu oyina wano Bobby Wine, you know. No worries. The Sunday agadesho kigende whether we are informed or not. Kakati ategwe kyobo tuletedde mbadde manyi kutukuba mu tochi. Wabulanze debate jesi ja kuyingiramu ye debating mulese babiri abalala basigadde no ze nyingiramu yabonna. Can you really sit down no
n'okubaganya ebirowoozo and you out reason for example Mwami Kyagulanyi simanyi kyonoonya kati oba oyagala kimu ekyo sijja kunyooma nze omanyi sinyooma ba candidates former presidential candidate sirina buzibu na honorable Kyagulanyi naye nze nkugambye anti kakati g'ogambye oyagala tukuba mu ttooki owulira ow'ekitiibwa actually nze nandiwadde n'abaganda nga banupu amagezi ago for them to show our weaknesses nezo allegations ze bakola bano babagulese buleyo nali bwati kyandibadde kirungi bagambe president general waabwe nti lwaki abantu abo natofuna nabo debate nolaga ensi nze kunkunyonyole nze njagala debate bwetyo nga tuyina immunity nga security yeyamye teyina gwejja kuyita after that kyekisobola okubeerawo sagala you see and these things are going to happen. I don't want to preempt that day. Siri mugezi nnyo naye ate siri musiru manyi nti nyina obusobozi obumala okubeera president w'eggwanga lino wadde ekibiina tekinasaliyo nti zagenda okwesimbawo gambye president wa kibiina naye manyi nti nyina obusobozi obumala okubeera president ne comparative advantage ku bannange for instance nze bwe ngenda mu western saagala interpreter ate sidda mu Luganda ogamba Onyankore si western okuva ewansi eri Mbakiga nze Mbakiga seetaga nzivunulira Bunyoro nze Bufumbira seetaga nzivunulira uravuga Bufumbira ngezaako lwo siri nnyo siri perfect kyokka nsobola okuba nti uraho umezute amasho orakomeye kati nema nti at least nsobola okwogera olumenyefu ne bantegeera ebusoga bwe ngenda mu districts z'Abakiga ezeetaga muvunuzi perfect njogera Olukiga ne duteekamu n'ebisoko naye wano wali oyogera John Muhoozi n'akwana wamulaba ng'akwanuka yagamba ki yagamba tojja kumujja ku mulamwa naye yasooka kukkiriza kubanga wagamba nti ng'osobola omukyalenjinga mu Lunyankole asi kumukyalenga namuga Jeno nkuwa ekitiibwa naye nkusinga Olunyankole naye nanyamba n'agamba enzikiriza tondaiva naye namugamba nti nkusinga Olunyankole gwe naye nga taata we yansinga naye nansanyusa omanyi tomeganga n'omukulu bwagamanya nzikiriza naye yamanya kuba muto kitebata yamanya sijja gisobola nze kankunnyonnyole twalina Zaaka Niringi Bishop Kabale Korale eyo Oyirale yavaako ne bankwata ne bantwala ne bansibira Ndorwa prison Zaaka Niringi n'ayogera Olukiga kati yali agamba tati turenda nti ntwagala bamanyi Olukiga bye babasookawo nimba musookeze then uli omuganda turenda Bakiga nimba okay nentuuka nenyimba oluyimba folk song y'Abakiga yegambe Zaaka Niringi naga oluyimba olubinyo lwoyimbye mwana wange lwaki oluyimbye nalindako oluyimba lw'Oluganda luke lwaki oluyimbye nenseka ne muviira wayimba mu lulimi lwo lenyina oluyimba anti nze naga message yange eri mu luyimba omaye Bakiga okuzina kwa bakwita kutagurra ekitagurro nemaga ngenda kuyimba nga bwe mutagurra nembaga nentekako oluyimba mbushende kyata kijende yareba kyamaregika shende kyata ekorabo takishenzire shende kyata kijende ngenda lumalayo nga ninije yagala kuduka kurale kanjibinde shende kyata kijende shende kyata kijende yareba kyamaregika shende kyata ekorabo takishenzire shende kyata ejika yaho yona shende kyata kijende ati ngotegeeza kyawo oba okuvunula kiyinza okwo nagamba gobe ekizibu kigende mwami munyago tugende ku alliances zetula kwegatta kuno twalabye ekisinde kya PFF ne ANT but what many people say baga nti this is an alliance of abali abemukago mu FDC the like minded you call them the like minded
bakolere principle Linstan gomanya asinga malayika jotamanyi kungu. Let me tell you, ekigenda okutawanya abanna Uganda struggle ne tulemerere kusigala nga tulimba abantu ate nga tumanye ekituufu. Opposition yao tesobola kwegatta kungu. Ekyo mukiveeku tekiri baawo olw'ensonga zino. Ekisooka obusente obwo nakugambye obuva mu government. Walabako firimu gyayita Money Heist. So biranti oli muyaya ne Samora singa badona yandi kugambye kwaye muyaya birako. Money Heist. Kakati Money Heist abasajja babba bank abantu bali babagoba ne bakwatako obusente buno ne bamumansa mu bank abantu bakole ki. That's what NRM did to political parties. Waliwo ebiina nga byestruggle nene byagivaako. Alinze check eva mu EC yeja ayagala. Kakati gobo omugamba nti twe kwango kwegata kitegeza kikankulage nawuda abantu bakwana ku bintu bye Kenya emikago gye Kenya. Emikago gye Kenya giva ku top paka ku wansi. President ne basimba womu. Buli kifo kya parliament ne basimba omuntu ogogo. Kisoboka wano. Ekisoboka. Lwaki? Money Heist erijo yogede. Money Heist. No sango oli omuntu agandise mu Uganda akoze buya ina kuvaayo tumusimbe kati people pettiness eri mu opposition tekisoboka. Kakati waliwo abantu abali mu kuspringa kibaita diplomacy. Nera bono kyaza wano mukama wange jeno muntu kwa mu ekitiibwa ya basajja oyo ne Dr. Besigye na Dr. Besigye mwera dale ekitiibwa ekyenkizo. Ne bono omukyaza ngo omusajja omukulu ajja kuzanya diplomacy. Agambe twegate agali awo mugega lumenya ma that is correct na ekisoboka. Kati okiwa tekisoboka lwaki okiguzaba na Uganda. Tuyina mu ebibiina nga bicontrolling wa NRM nga they are a subset of the NRM. Kanku example is NRM opposition or NRM? Be president what DP therefore. Is the opposition or NRM? DP is opposition. Akola n'ekibiina ekiri mu buyinza. Now where does he belong? The man is already conflicted. Kati gogo yinonerako obudde. Ndi mwegatte. Exactly. Honorable Akena, with all due respect, muchala we minister mu government ya President Museveni. Betty among exactly. Akena. Such a character abera conflicted. Genda kuona kakati it is nebirala byolabo wano nga bina instructions biri ku direct instructions okuva mu NRM. Tebajja kwegatta. Wabula kiche ngamba. Kiche tugamba. Tugende kali akantu ke bateerawo aka 50 plus 1%. Jeno muntu gwe joina ama kwa akalwa kawedde Bobi Wine yawangula Buganda yokka n'ebitundu bya Busoga. Northern Uganda temu akalulu, West Nile temu akalulu, Eastern Deep East Far East tebamu akalulu, Western tebamu akalulu. Jeno muntu ne Katonga mwe musobola ne mwanyweza. Amanyi ga mugaliwa. Exactly. Je bali badde banyweza. Exactly. Can we map up ne gwanga tusobola okulima pinga ne twewa tasks and roles. Nze empuliziganya gye njagala. Ne stretching up kwanga ne boleta candidate omuna kiri mu disadvantages. Kati boleta candidate ndu wakatonga yekagolese. President Museveni ajja kwetaaga amaanyi matondo gokka okumukumpinga down. He's dealing with one individual. Ne bwana ayagala okuyimiza campaigns ajazimiza President Museveni. Why he is competing with one individual. Nemba mwina bakande sabenjawulo. President Museveni will need to dispatch a number of sets as forces to cramp them down. Oh yes, around the country. So you stretch him wider, stretching a losing a grip. Exactly. Akutomu amatu akwata. Abo katonga mba congratulating ambasa mwechitiwa bachimanyi nabo kituufu mukwatagana mwe buli omwama nyimunne stand jomanye singa malayika jotomanyi. Buli omwama nyimunne hit the road tangokola ebyamu. Nabala mbaleke nabalala. Kyetulina okukola kuteekawo mode of creating a sort of a loose consortium. Simple. So you say you don't see opposition featuring joint candidates mu Fabian Njawulo kubaka wa parliament. Bachiri bawo ngenda kuva mbyo ofuzi byo mwaka guno 2026 I pledge
I will step down. Why are you so sure? Why do you speak with a lot of, you know? I've been here since 2000, Mr. Kungu. Atenze sikola nko mwenari, msibera nko na mwenari. Mbade mu opposition all through. Sibera nko na NRM. Aina ekifana nchanga ibetting andi mu state house wanga sikanye president Museveni chiwereze kumpeo kuno kasina vako mve mbyo obufuzi. Tosinkana nko mwe Museveni. Techibangawo. Achirina chiwereze kumpeo kuno mve mbyo obufuzi. But is it bad to me? Bachiteke kusimu yo wanu mfulume politics. But sir, yes. Is it bad? I'm not saying it's bad. For someone from the opposition. Nze sigama nkonte okumusinkana kibi sinakyogera. Naye kugamba simusinkana ng'olw'ensonga twali ye twali tukkiriza muze siba munnanfuusi. Nga mukkiriza nti mujja musinkana. Nga tuma isolating. Engeri gyali musajja mukulu tuma isolating bimutame. Keep away from him bimutame. Gotachimanyi n'okwa isolating omuntu kimuyisa bubi. Kakati nzoli kabe wa intelligence nkusaba kiwereze kusimu yako ngufulume politics. Basajja bajja kwabya. Nkudiramu achiwereze n'ekiro nganvudde ne wano. Ate nkukiriza kiteke ku page ya radio eno. Ng'oline mwa Museveni. Yes. Nesigamba nti muwala na obankola ki, but that's what we had agreed, the serving of masters babiri at a time. Okay, have you since changed that position? No, kibiina kye ndi mu kirala. Would you like to meet the president yourself? Me, I think inti President Museveni ono buli gye tumukuleka okulalambala afuuka wabulabe. Nze ndowooza beegu actually singa waliwo omuntu adasobola prevailing over President Museveni wabawo ebintu byetuteesaako nga tetunayingira kalulu. For instance, Mr. Kunkankula again, campaigns za ggwanga lyonna bazitadde ku nnaku 55 ez'obwa president. 55 days. Sobola kutambula ggwanga lyo. Yayina helicopter gwe toyina. Kakati ekyogola kiri fair. Nembeera ne electoral commission nga tekuliko kuba kakati kale bano ba officials bando yadwada another chairperson. So not exception but my members commissioners ne bagamba kale opposition abantu basatu bave mu opposition wabewo obwenkanya. Waliwo ebintu bingi twetaaga okuteesa ne President Museveni nga tetugumugugumbudde bugugumbuzi wala tumugugumbula yongera kulalambala musajja munansiko. So you're standing so here. Nenge ebyo ebintu ebyogera. Okusinkana mwami Museveni. Yes. Why don't you call him president? Uchichi ofirwachi. Okusinkana mwami Museveni president wa Uganda. Okay? At the moment okwogera ku butebe tugenda mu kalunga embeera eri fair. Tokina mbuzibu. Nkudiramu si munyagwa nga munyagwa nkugambye. Tusinga abeerawo entegeka. This kola byakyama byankugutu. But an iPod as a platform. Auntie, you should move an iPod, sir. Move an iPod as a platform and an opportunity. You must be able to sinkanira mwami Museveni. And you look into his eyes one on one. Look at sir. Chino na chino. Mr. Kungu, that you've not done. Nani sabi tontwala mu iPod. Ebizibu bya iPod nabyo mwebi. So which other we platform need a well structured talk. Well structured. Nga si byankukutu nti onagenza kuno nayo bwakulya, onagenza kuno nayo mmere, onagenza kuno nayo kiwabula talk. Twogere kalulu kano ke tugendamu. Can we keep the military out of mukalulu kano? Nze sifayo ba parliament yegitegese. Obone ina kuba symposium. You can call it a conclave of all political actors. You get the point? We discuss these things, Kungu. Olwale campaign je tugenda mu presidential candidates ba campaign ngine na kwa 5 ne ulira bayita babyogerako onawoza bano nalibu ati twevumla bwevumi. Instead of addressing those issues. Bwana amalanga kaluka wedo jakuli opposition ya wana. Kano mwana bakabbirawo nga tukalaba. Bakabbirawo mwana. Endaku bakola 5 mwana. Ne tugenda kubazoga waliwa. Nga twabyogerako. Bajagamba batya? Mwana, kano twakalabirawo mwana. Nga bachali mwana bakakuttemu. Bachali bano batugana okutambula eggwanga mwana. Waliwa. Sawe ndi yakinyega ko. Teri okinyega ko jja koza mwana. Ngakaluka wedde. Kawedde. Mwana bachali. Batuzoganya mwana. Bakuzoganya wakito wabyogera ko wali. Mwana. Naye bo bakivuddeko lwaki.
ebina byane byo opposition okujja ko president Museveni babivaako abasinga bo bagamba kale akabeere kannaku 5 mu 5 fe tuyise abatuuliriza njagala bamanye nti waliwo ebintu byetuze tuyimba nga okuva mu 2000 nga tuvuganya president Museveni ebitavaamu makulu tugezeeko okufomula endala mukubala guba musangwa namugomola mukubala okozesa formula yemu figures ezimu nodingana ng'osuubira answers ez'enjawulo bolanga answer evuddemu si gy'osuubira manya ti formula gy'okozeseza oluusi eyinaki ekizibu so jjukira waliwo IPC Interparty Corporation Honorable Mau Besigye yagikola abantu ne beegattako akaluka yali akatambula emyezi 2 Honorable Mau n'agibuukamu yali akatambulo omwezi gumu yali akatambula omwezi another towards Kalulu 2 weeks to go Honorable Otunu n'agibuukamu naga buli omwaze yeewe tugenda otuuka mu Kalulu nga Besigye ku ballot paper candidate Mau candidate Otunu candidate buli omu candidate ne tudda mu TDA ogijjukira yes TDA Honorable gundi Bishop Zaka Niringiye yajja atugate tubeere wamu nengenda ne tutandika okutambula rare countrywide nembuza Lord Mayor Lukwago ne mugana yo mukago guno gwa Bishop Zaka Niringiye ebigendero byago birichi Lukwago yali anzitidde ekyenjojo mu majani mu motoka ye oli dismissive buli kimu okiwakanya badde njagala ntegeeri byasikiza mukulu Zaka Niringiye okujja mu politics kubanga tubadde banga linanga tajja ekyokubiguno omukago gututwalawa ne bakola office za TDA nagulu oba waziwulira waliwo ngoli journalist nga mulimu Honorable Betty Kamya waliyo Honorable Mau Honorable Gilbert Bukenya ozijjukira bulungi Honorable Amama Mbabazi plan yali ya Besigye omujjewo opposition ede wansi wa Mbabazi kati singa twadda wansi wa Mbabazi singa kyekiriwo mwena mwali studwa kinywa exactly tetukyayinza kuteeka magi mu kisero kimu tusobola okuwuliziganya naye nedda omuntu atulyemu kyatulyamu atuyiweyo buli omwadde mu nyumba ye makagi tambulira eyo nenga tuwuliziganya nakugamba moto ya European Union invariant and concordia unity in diversity yes kakati ekyo kiwedde kakati South Sudan bizibunga tebigwa tebisobola nejira feri yagendayo tebisobola bala bakulanga tukuwejje ne white army side tebisobola okusooka one ekireetera mwanga ga Africa obuzibu kuva ku script gye baviirako mu nsiko President Museveni ojjukira yavuga yajja nga mununuzi President Museveni ne bane banonola eggwanga lino saagala oli akulimbe nti even Obote was better Obote was not better who wasn't Obote eggwanga yali talisobola yali muvudde mu ngalo but ekyaleeta obuzibu President Museveni kuva ku script gye yagirako kuva ne bane mu nsiko n'atandika okujjanga azannya jangu nkwekule bwayongezaayo ojukira yasookaga amafuga myaka 3 gifuuse 9 paka kuva 86 paka 96 yetabye mu Kalulu mu Semateeka agamba bisanja 2 kyenafuga 96 paka 2021 naga munyongere ekisanja kyange ekisembayo my second and last term Besigye nabagamba omwami ono ono mukulu abalimba mumanyi ne Semateeka ajja mukyusa ojukira omukulu bidandisani nga kuba kalanga ga wena kye wekoledde Nondo Museveni exactly President Museveni yamali sanje ekyo kyafuna 2 mu 5 nakyusa Semateeka you remember where ne bambala ebisanja nava ku script Riek Machar abadinka bava mu nsiko ne baga nedda fetu inofuga Sudan of course Salva Kiir John Garanga yali mudinka you know where yali mudinka John Garanga wafa ne baleta Riek Machar agundi Salva Kiir ng'omudinka nga balowooza nti be balina entitlement a sense of entitlement struggle yali yaffe naye ne beerabira Machar Riek
ne John Garanga were co-principals. Machar yali muyekera ku lulwe. Nga ye Jerry Limbanweri okusinga. Garanga ngeriye Limba Dinka. Nera Sudan bageza nkokutesanga ne Bashir we abawange bifa bawanga babiri nga wa Kir Garanga na wani Machar. Ideally Garanga bwe yandifudde nkatonda amujulidde andi badde musika we yandibadde Machar. Riek Machar. Yali senior ku Kir. Yes. Yeah. Ensobi we yakolerwa. Kakati ne kifuuka nti eri tuvudde mbawarabu katuze ne South Sudan eri north ya bawarabu eno yabadinka be balina okufuga abasigadde bonna olutambi olwafiira. To the extent that Kiri ne bwatuuse nkatonda amugeredde mugonvugonvu mu omanyi oli president osobola kumugira nnyo but mugonvu mu Kongo omuntu omulala bwayinza okulwala. Atunulidde Machar still nga talina musikira. Kiri alina omusajja yawasa muwala we. Omusajja omutiro mulaba ennaku zino oba yamulonze kuba vice president. Exactly. Omusajja yawasa muwala wa Kiri. Kiri n'alonda n'omusika. So oyagenda okubeera omusika. Ye president okuleta. Yego bagala be president yaddako. Erinnya lino onyawo olibulira abatulaba. Mulaba ali very active ennaku zino. Yes. Mu bintu bingi nnyo. Kanda be wano ojiro gena maaso nyandi. Omwami oyo Kiri gwayagala musikire. Imagine ngoina ba Bush war generals. A co-principal like Machar. Olese mukoddomi wa mufugi. Oina mukyala wa Garanga. A very powerful figure. Kakati chovolaba oyo ame commander go bagobye abadde mudinka. Kati ne badinka banne bamugamba nedda ate nawe ojoze noyitawo. Family yo yalwana yokka. Olabe ekirwadde ekiri e Uganda bwe kisigeze South Sudan. Family yo yalwana yokka ani gomanyi. Kati kavuya kaliyo. Nkulayira South Sudan egenda kudamu yolekemo olutalo olulala. Kiri yagamba Machar abadde nteza kakodyo kabuddemu. Ndi bulwadde Machar omanyi yagamba teteekayo kalulu. Kiri yali ayagala akalulu Machar n'akagaana. Nga Machar agamba waliwo bettanateeka in place. Omusajja bayita Dr. Benjamin Bol-mel. Bol-mel gwe baagala abeere president yawasa muwala wa Kiri. Kati Machar kugamba Kiri yagamba Machar mugudde mutebusi. Yagamba teteeka wakalu tetuneteeka naye yagala nfiire ku ntebe automatically abeere caretaker president being the first vice president. Kati kuno eno paaji ya Machar n'okumusiba. Subsequently naude bagamuteeka mu court martial baba mu charging bamu convicting. Is him out of that position. Bol-mel abeere first vice president. Yes. Kati badinka banne balanga baneta oyitiride oyisa wino koma abantu nabayo omusayi gwabwe wano. Kakati ensobi Kiri jali mukola nesinga ba president ba Africa bali bayiga lamante gwanga lina abantu milioni ameka bwe mbanze ne family yange tufunyewe emyaka 15 gafe tulifuga tukatugende necho singene steri mbuzibu obuzibu obuli wano mu Africa buli akwata ekifo ayagala ate ne muganda we mutowo oba muganda we yabasikira oba mutabani we sorry wa Luganda. Yes. Olwaballa banansi katikiri Sudan ekira kudda mu lutalo olulala tolekedde okulaba Sudan ngeri mu lutalo olwama olutalo olulala totajja kusoboka kwa lujja kwa lwamunda luli lwali lusoboka lwali wakati wa Waarabu n'abadduga vuno telujja kusoboka lujja kwa luzi amanyi kunga one time mwino singolinga out abakulu ngabo omuleeta wano mwedda kikasa twanyonyole eggwanga sigula buguzi ya time naga kanvumo oyo oba jje ku lokusatu aje actually to inviting ajja nnyo sabo jango otuleko mu studio no black enda kikanze njazimu wa 10 asoka atemeteme agaye weya udde ku lukwago weya gudde ku Bobby Wine weya gudde olabye bale musirika abana kusomero bobe nyini bayogera ababina bibiri byaki byanjawulo lwaki tebali wamu kakati walo agambye bina lwaki ebiposition yabitandikidde Kampala kati njaga nakubuze muto wange we Fort Portal lwaki lutiko zonne ebitebe by'amadini byonna biri Kampala. Abakatuliki ekitebe kyabwe ekikulu lutiko yabwe enkulu Protestant. Watch you see ekigambo kyebayita capital city administrative center byonna gye bibeera
ne abantu bon so ekyo sijja kimalirako budde njaba bategeze ekibiina tujja bategeza headquarter weeri ku lwokubiri kungu ono twamuyise kadi ye nkulu nnyo twagitaddeko n'obumulimuli obwenjawulo because kungu ali muzibu nnyo alina following y'amaanyi bw'otamuyita n'abitegeera abajja byonoona kadi eriwa kale tugenda komaano ono bantu basibule but ku lwokubiri ekirungi ku lwokubiri abantu tugenda kulayira tulangirire eri eggwanga wawali ekitebe kyaffe essimu empuliziganya biki ebyaffe tebiteera kuba nnyo abakubanga ba players bonna webali tuli wetuli ebyaffe just tetuli mu kurashinga tujja kubategeeza buli kimu yes opposition tumwekyanya ajjeyo kyajjayo kakati bwonga matinze kuba Besigye yali wa exactly kakati zombandi we nare mutega ne boboy ne nare muyamuleta akobe ebyetembidamu black america ajja kubayamba kale obale nyohone bakadi kutuwadde onako olwaleero